KCCA fuse KCCA. Tekyayagala muntu n'omu ku kkubo. N'abakyala bafuusa abakyala balemerako. Gwe ng'omusajja ova eri ng'okuula obusente bw'omukazi. Alengedde ku payoniya moolaawo. Kino saawange emu. Baadde abapoliisi badde bafubutuka eri ku mapeera waggulu Kampala Road nga bakkirira awo wansi awo nga ku gundi ku kasa kafeero. N'olyoka obalabanga bayingira payoniya moolo. Speed ekika ekyawo n'ebugugu bwabwe abantu kwegamba bo balabira ddala nga that is the daily hustle awo balina okujja akaseera nagaye kiki ate waliwo awalala munnange weewo era munaye era lwakwanti ki naye omuntu yandibadde afuna ekintu ekimuwa emirembe talina bizinesi n'atagikolera ate ku pressure anti bizinesi ezituwa emirembe bakasitoma tebatuukayo oyiya tebatuukayo no bakolera ku pressure naye abamu abaana baabwe basoma famire zaabwe zirya zinywa oba twamesingira ludda wane tutabala bulungi abantu ngaabo tubasindika mu butale okugendayo naye obutale abantu nze ntwala n'ebbanga nga sigenze mu katale nze nange okayingira sintwala ebbanga ate akatale wali ewaffe gyembeera akatale ke naakulabye kantamye obutale wadde obulala babuzimba ko si kazimbe anti kati kalina main entrance naye terigwamu mazzi gabeeramu amazzi amakyafu waba wabi nnyo n'okwomusana kati kantamye obutale sigendayo nze siyingira butale anze waffe kagendamu nekabbeeyi abakatale batunda ebintu byabwe ennyanya emu ya 5 nekyo nakyo kyali kyagala kungulako gwo kiki ekyaleetera ennyanja yabeeranga 2 1 okuyingira olunaana bambala omufuula ewange ewaka tebakubala mufuulo bituufu ebintu byafuuka ebintu kazibayaaye nze bandetera biiru nga edda enva zetwalyanga ekyemisana n'ekyeggulu kati zigula birungo sente zagulanga enva ne tulya ekyemisana n'ekyeggulu ewaffe ewaka ekasawo katula nati byakyuka ekasawo mwamalanga bbanga kinga temulidde ku nkoko wadde kibbuloyire enkoko mpozi nga erwadde kubanga maama abadde mulwadde nnyo wano ebadnamu ne bagikusasira nateeka ku frigi ne bagaba bakupiimiddeko nzijjukira maama lwe baamukuula erinnyo ne tulya ku ngege bamuwa ekyennyanja ati bamugaa nti tolina kulya bikaluba n'atumya engege tulya ku ngoge after a very long period of time nendyoka ngenda nange ne baga ogiwulira yali ekyawunya zedda zawunyanga si ze zakati nze banyumiza mukwano gwange bino ebyennyanja by'ennaku zino okirya n'otanaaba na mu ngalo abantu batamanya nti olidde ekyennyanja naye ebiri eri ebyaffe ne bw'okirowoozaako bulowoozi kirya we nabeerange namugamba ng'owatandise ddo kiwunya n'abakulinaani ffe twawunyanga empuuta okumala omwezi mulamba ngate mukikola mukigendedde temwoza temunaaba obeerekawo nga bamanyi ewammwe muli ebyennyanja wangi n'okyumuka nobanga ffire ate ffe maama yatukubanga ekyennyanja kati kyetayagala kiyingire mu nnyumba kiwunyiremu nga mukiriira kabalaza ebweru ate olumala ate mukirya abambudde nga babambudde engoye babambula ne mukirya olumala onaaba engalo baafu walya ku maliba amaliba nagalyakula kuba kati nze olaba ekyo kyonna ekirimu ebyennyanja nina alaje yakyo bindwaza bikulwaza ki bino bekagyona nga ndidde ekyennyanja ndwawo nnyo ne bweba mpuuta erina kubanga ekaze nnyo omuntu wabinyebwa namatooke oli mwangu wakulabirira ndenye ekinyeebwa era omusajja nakwewangulira obulungi tajja kuspendinga ajja kuba savings wakuba maama abantu abali ebinyebwa they are very high to maintain anti kakati ze wandiguzeemu ennyama ate amaliriza zino